Uganda mwe muzimanyi embuzi eziri mu Uganda mwe muzimanyi emmotoka eziri mwe muzi bwekiri kiri oba mukoma ku bantu ate twakava no mu kubaro kw'ebisoro 2021 twali tulinawo kye bayita National Livestock Census. Ono muli wa mbizi nnyo kati baayagala kumanya omuwendo gw'embizi ddaniyo omwe baabuuza nti Uganda erimu embizi mmeka ate neyo report nayo eri kumpi okufuluma ey'ebisolo byonna twakava okugibala tugenda kubala bantu mukayise census mapping kati census mapping eri one of activities kimu byetukola ekimu ku mirimu egikolebwa tetunatuuka kubala abantu kakati kyekyo kirimu ki biki bye muba mukola olwo mu census mapping bituba tukola first of all tuba tulina okuupdatinga boundaries of ensalo zonna n'ebintu byonna bye tulinamu mu boundaries omwo households for purposes nga twetaaga okumanya enumeration areas zetugenda kubala abantu tuba tubala ebirimu amayumba buli kimu kyonna tumanye okubala kujja kutandikira wano kubanga mu parish eno awo bwe tumala mapping tuyinza okumanya mu parish eno oba mu wodi walimu amayumba gengana gati walimu abantu bengana bati kati awo mu kubala tuba tumanyi manpower gye tugenda kusendinga kituuka mu kubala bwe tumala census mapping awo tumanya facilities ki zetugenda kukozesa manpower gye twetaaga buli kimu kyonna kye twetaaga kati tuli ku stage ki kati otwogerera kati mu kubanga so far twakamapinga 90%. Kati tubadde tusigaza site zokka ate bw'olaba tutandise cities mbadde nakubuuza nti ewange gyensula ne gyenkolera nga sinnabalaba nsula mu site nkolera mu site tusigaza Uganda erina cities 11 kati tugenda kubala cities 10 bwe tuzimala bwe tuti tutandike Kampala tugenda kusembayo Kampala yokka kino twakikola nga tukigenderera